Sirina Buzibu ne Jazmine. Ngera ko enkalongo ndagambira na mwami wo telebuli semino bikiriki nange mugongo nsikasika enakyo bekolem olikajiko matabula namujja waffe okusooka nze weema okwange kwebaza ekisooka waliwo embeera nyonna limpita waliwo akawala kankyawo nga kukawasa nafuna depression nakakiyiga nze fave nasaka tumakimba ennaku ennuma naye weena yanziza ebbali nambuuliriramu awo nayinzira engulu nzambuzayo nkiyo nankwatamu awo ekyokubiri bwe nali ntandika okuyimba spice nali mutonyi nga ng'olabaleyo naama nanyamba naye bakitubangaki tebanga banne baabona so twali baana batonyi weebale nnyo kyokka maze okwogera temaate wadde speech kasina kituufu kyenjogera but wena nkwebaza okutusustain okusigala ng'oyimba mbali munyana azizi omuntu bayimbira emyaka 10 most times abantu abaagala mpya naye okusigala ng'okutta ettabaazi eyo nga tezikidde ndowooza ekyo kyo Katonda yeebazibwe. Ekyokubiri siri muntu wa simu nnyo simu yange ogiraba somehow simu gyenyina kuliko nga nkufolowinga oba ntya simu naye neebaza bafaani baweema weema atekayo ekifaananyi over 10,000 people or 8,000 on Instagram. Bafani bo baddala. Bafani bawe na mwebale nnyo. Ekirala njagala kwebaza wemali nyimba akalimba kange mpangira akawalako twakwambaza uniform n'oyera akawalako. Akasembayo ndowooza nina obugambo bwe nawandiise Rema kamukuyimbire ku mutima bugange. Sijja kwebaza nze byenfunye Mukama Wambayiridde nnyo kitange Mukama nsiimye nzawanya tunulabe nti n'ento z'abanene nzogobagoba nga ffiizi watalina nnusu soba lugera Abaganda sosolye watafa atuuka ku lyongedde Mukama nkirabye baliwo abajja w'amadaala mbutono okufuna Gonotulendayo boti n'otusaza ekkubo baatusuulira amaggwa nnakubo tulema okusala n'ojja ng'ojja tutaasa tutunusewo ffe twalina empale ndende yoona. Thank you Rema. 23rd, I wish you the best. Bano bannamawulire munkubireko mu ngalo yate speech esaala nagisabye manager webalimi table nyuma jigula spice table mu 25 years. Now I'm going to buy you a table for 3 million mange to support you. Thank you. Wewe mwana namini wakujake wa kamera B2C netuzanya ludo wanda wako doctor nti nzako nesigisa akuleka nojeka kyoganda abalala takkiriza gezako azizala kuzanya mulidawo ayize sinyo webale nti oyambala bulungi webale nti abaana abawala bakuyigira nkubye nnyo buli muntu ayambala bulungi ku bantu ku bafamily. So thank you Rema. Abaana abato they learn from you, you inspire them. Already Christian, already study Christian. Enyimba zote ziwemula zijokera nasanga kamili omwana pastor sina limba wemula kubaki abaana bakuze mwana hizo kuba dadi waliotegeza chao. So we are nnyo kuwagala abantu. I'm sure you show so many Christians who come to support you because you represent you could go to sosola all sides joli na ebana mpita abana bakatonda Rema yambala bulungi Rema tayimula Rema yimba bulungi wali nnyo babiri musatu tubeerewo ne Masaka ejenva waffe naye mubeerewo tubeerewo manyi mwebale nnyo bwe nasooka nja kuona naye nonyi
Daga walituwelewa Zanyoka TV, sponsor wa Pepsi, mwega limeo dola kama vemu kisa. Ega ligare za mnango, ligare. Icho chibole mwozi. Ega ntandikira ya. Mbonde. Ega ekyomani keti. Mbega nani, mkola mwana ntuwenjando. Bereja kumbana keti. Nchanda wana na wantegesi. Mwana kugamba abaze nitwegera netutesa netukolanaye sekete kiriko nti ono kyeba kinananano buli muyimbi onera bayimbi bangi nnyo era mwalagala yamutegesi enkyagenda yamutegesi and it's all good ayitubera in good faith kati nzireyo Jazmine baninga ate Jazmine amasho in the first match mbasaba mugende mumuwagire Sirina Buzibu na Jazmine era beza mufune personally osobola omuweereza I even call her to sing ekyo omusaana ngaoyo osobola omuweereza nti ddala kituufu yetugambye yamumwegera n'okusimu you can even tell her ask her naye just mubamu embeera bintu emwagala etteekayo munga mmwe kuleebera kuleebaa ebirungi tebinyuma Nimasoko tubiri kwa kirese na muliro era nawe bw'omanya nti ekirungi ekitali mu Kristo kinyama naye sina mzimu ate sente bambi does not twali mbere ebintendedde okumigiriza omwana kunsa tuzira binyo ezirina ku nnaku ezimu ng'onategesa oli n'otegekeri ate bw'onaabera successful kati nze eweeriike namba munange wange ate oba kisusizaani naye nga tewali bad faith era yonna emuva ku nze ate mugenda mwagira Lydia Jazmine ku Africana ekiyiza ekiddako yibeti yereeno wange yalabako empala yange bidi nabinedadde nange mulaga ku kisange it was an intimate photoshoot Ndaba mami abakyala ndagamba era namwami wo tele buli busomino bukiriki nange ono tojja kuyaba kisambi kyange nenda namwami wange kabeera ono kasiriiti ntongerako eno buli kitundu kiba kyeyawudde kiti so it was an intimate photoshoot ndasobola kwambala gomasi ntegerekese taata okay ayagala kunyumira music aje so sijjagala nti ononkuyita ono sikuyita noyawuliono gwekimanyi nti everyone is invited nkuzamu okay ebibuuzo byaweddeyo tudde ku kyokubiri yabadde abuuza abatalina myaki bakole batya mu byalaavu naye myaki wagijjawo Alaika kyabadde okubuuza simanyi neera nange mulingiriza nange mulingiriza naye munnange kandabuulire olina happy place ebintu naye byoteeka in place ebona please place themselves in place when you're in a happy place. I would say I'm in a happy place. I think that's all. I can't say so. Just be in a happy place. Make yourself. Just be in a happy place. Wewe mna kuyavuna shingo ngenda ngekendera ngekendera pata disappearing. The spice rimuna kundimo. Ngenda ko worship house bakusabire. Gorinda spice avuma kana ne kabaka. Agenda fudu tukomodi. Alright, it's crossing the borders. Are you not interested to have your music cross beyond just the Ugandan borders? I think that's every artist's dream. Or every creative. Sikuyima kukai, be it acting, be it anything, anybody. I didn't creative. But I would say a lot has to be done. Because it's not just me. If it were only me, we'd be saying, go and get a ditch. But never really go and see the cheetah. But I think too much as artists in Uganda. Able to feel like a sound that represents us.
kubona abantu betuteregira balina sound or representing nga bo nga country yabo oh that's my piano every day. You understand? When I each alphabet every day, I think we just have to get a sound that represents us as Ugandans. I don't know kirala. Tuendeleke nnimi ndowooza ezitugatta. Kuba wano kyemmanyi, when I do an English song, nina audience mwerikoma abaana baluganda. Ekitegeera. Naye ng'ate obeera yange tebamanyi Luganda lwaffe. Nagenze kyansaba mu supporting the environment wakayimba. Support it, push it. Bali bajja kufuna because wano kinatandikira kukisindika. Naye buli muyimbi agezezaako linawulira APAS n'omulala. Gonagamba bano musupportingeko abayimbi abali urban. Neewoza lwaki. Bwe mubasindikiriza wano eri bajja tufiiringa because ayimbe ku luzungu oli lwakola ki? Lwategeera. Bw'olaba omuyimbi ng'afuba okola ekintu ekikwesinga, bane sometimes you try. Video tusiteekamu DAINA. Collabos biki push okitegeera. Naye ne twesiba okugombi yaffe wawano naffe erimala atukitanga osanga kino kibawulira. Nange kankuba ekyo kibawadde amaanyi. Era ng'anyuma enkya nankusabulira genti. Nankusabulira kyotegeera nga tugenda mu maaso. But if you push us, tulina kweweereramu ffenna. Even if you pick out a few, pick out a few. Let's pick out. Let it be collective to sindika abantu bategere. Lastly, are you comfortable and you are not having pressure? Let us have no pressure. No music, very probably your time in music. Not the land. Engagement is self-signing no contract like I've been releasing a song every after this period of time. It's a feel. When you want to release a new song, I really need a new song. I just saw that I'm because though it works for a few people, look at Rema Namakula, it's not being comfortable. No bench mind, call a press content, Catanaza is dead. Over Kalino Pura speed, I told him around. It's to be another man. Bana Balenji, Bana Balama, healthy, doing well. We have different stages. But we are progress in you. It's to be progress you're done, Enzo Paisi around. Number 2 Finatokolachi. Tugenda maaso nangeria duka onawabula onawakola kibango funa tukola ki tugenda kasita osigalange ogenda. This goes out every musician prepare olina okusanga nagamba olimba iliwa ezakoki. As long as you keep going, don't give up, just keep going, don't stop. Thank you so much. Tugenda kutwala bibiri ebisembereyo ddala. Mamanyira nga si I'm telling you, I'm in a happy place. I'm in a happy place. But we're in a happy place. We can and it's not a bad thing. Once in a while, no chakala. Oh, the mad dog could be in the candy coding. We live once. But you must say like in the middle. That in my college. Maybe can you to Bokchina. Sponsor AYONGEDDE. Baba to sponsor lwaki ye HAMZA nani kaide kyokyogerako ki ekisooka omulembe nsikasika enakuvukolemu olikajiko matabula buli kimu kyonna nkikukwasa because you are the center is the moment you got my beat. Sikula kile yagiru kuna wakitara siyut olukule bakasi hafe zikuva eti wasaveji yafura nange badu sketchu let's have the other spice dana sijja kugera bingi olunakusi wange but okubanga it's my first time to be my conference, Boyeti, I think that Chirimo, a big brand like Rema Namakula, a big inspiration. I mean,
I'm even nervous. I don't know what to say. Kubanga yena y'omu ku bantu b'omwogoma ntandika okuyimba nayimbanga hip hop yo yes and you know what my mama was like ngoteogomako ku bakyala mbabawema. That was way back. I was in high school. Yes, akalimbako atuuse. It was so fun. Atuuse yalikuwanga hip hop. No, before the nalimbanga hip hop. Nenda nalimbanga akalimbako yena atuuse. Kutika kulimira ndabukye. Mwaka chogo. Tekigenda wewe. Bakyalina okumanya nali nkyali mu high school. Yeah, naye mwana akyali mu high school. Anyway, so I'm happy to be, okubanga nyimiridde next to Rema. Kubanga mumanyi media binjirirawo abayimbi abakyala batera nnyo okuteekako embeera, olina okuwalana ono okuyitawo, olina okukola kino. Even Rema is there, Spice doesn't have to be there. But I think Mukama mwebaza nti ebyo byakoma dda. Kubanga wano ndiwenga Spice ngenda kuba mu kuba designer ba Rema Namakula ku concerts. Wow. Yes, era mulabanga yambadde akakete bambi omugugu mumutikule omugugu muguteeke kunze mukubenze kibooko. Alright? But then thank you so much for loving me. Thank you for trusting me and being yourself with me. Kubanga nali si byangu okubeera nga mundi muno ensembeza n'omutrustinga. Thank you so much. Nkwagaliza concert emangi on the 23rd. I'll be there. I'll be backstage. But then I'll be a fan as well because I'd love to watch you perform, your voice, the way you conduct the audience, kugamba tuyigelavu yolina kubabamu kufelavu omutima gyali gyakaluba naye tuziza mu mbeera gigenda gigonda. Want to be like you. So that the guys mukoma obudde nze nyanze tedde njigula kati saawa zino omukisa ngulina tesigenda ziwa mutumalanziwagge kennyini crash down naze neesetinze omukyala Rema yakingula tebo nali njawo nga bankubira akasimu nga bagamba ze sente za Rema Namakula bakugula tebo ya Spice Down nange neŋŋamba ebbanja muna olugambo ndikoze zino miliyoni 3 nkwano ziriama ngeze tebo ya Rema Namakula because you did the same. You supported me. You bought a table. Thank you so much. Thank you, Mama Ama. Omusala yagula tebo n'enyimba mulimba. Munanga abayimbi tebatera supportinga mu ngeri yo tubeerawo tubeera bannaffe n'ekyo gamba tukokwate mu nsawo akasente okaweeyo. Thank you so much. And B2C, Mama's jagula tebo because you did the same. Nagula tebo n'omusasula cash. Manager, see you on that day. Thank you so much for pushing Rema Namakula. Okubanga akyali emyaka gyonna industry yaffe nnyo. Being a woman, being a mother, okubanga osigala nga oli ffe tulinabalidde okuzala tugamba tunasigalawo. Naye tugumira ku ggwe. Kyogamba ozaala ogenda. Munange olibaddengawo bagamba abanga ate naye Rema atuwaza nti byonna bisoboka. Erina very soon I will come for some tips. Because yes, thank you so much. I think it's a man. Exactly. And be a mother in this industry. Remember, all the sponsors, mother.